nze okutuula ne King Saha tekyetaaga na kusumbwa Katikkiro wange. Oli muganda wange. Lwaki nga tetutuula naye? Muteekawo embeera, mutaddewo embeera, mwalaba video nga nnombebwa. Ne neewuunya ekyatuukawo. Simanyi na bwe natuuka wano nze. Yasize ekinnuma kimu nti yampaayiriza. Ne video zaavaayo nga biraga bya bulimba. Ate era nasigala nga mpaayiriza nga mukwano gwange. Nenze personally ebyokumpaayiriza dembe ki nenze simuyina buzibu tekyetaagisa na Katikkiro bw'aba ayagala okutuyita ne King Saha ayina kugamba bugambi nti mbaagala wano waba atwetaaga naye sikutabaganya kuba tewali mbeera batabaganya balina mbeera bw'oba oyagala otabaganya oba olina tabaganya Museveni na Besigye abo bo baali bakyali bwe bati omu ye yakubanga munne empiso osegedde abo bo be balina obuzibu bwe tutategeera gye bwakola ki naye nze ne King Saha tetulina buzibu sitegeera kintu kino ngeri gye kyatuuka wano sitegeera how sitegeera lwaki byampaayiriza n'ayogera erinnya lyange kale ng'atamanyi ne gye tuvudde ffembi kikyampazolinga bw'aba alina amaanyi asobola okuvayo n'akaliyalinga air bw'aba tagalina nze n'omusonyiwa musonyiye okulaga nti tewali mbeera omukulu Katikkiro bw'aba atwetaaga ayina tuyita buyisi mpozi nga bakwano be kujja kunywamu kulya kabuzi kunyumyamu tuwa ku magezi tudirectinga ngache nga bakwano be nenze sina buzibu setaga kuntabaganya batabaganya wali buzibu nze sirina ki nkyogedde ebbanga lyonna n'ekirayika abantu bansima baagala mbe n'obuzibu babusange nze sirina lutalo lwa Saha ne ku mutima sirulina era kyenavuddeyo ekirala okiryalenga nawulira mpozi bagamba mbo kintu kyonna ekimutuukako palaso abantu bawunzika sinze nze sirina buzibu neeyogeredde ekintu kisobola otuuka ku munno nga muli mu bintu ebyo nga basaagasaaga ne bakusongamu sinze era baagala okutabaganya mwebale nnyo mutabaganye Museveni ne Besigye baali ba mukwano be balina obuzibu ffenna bwe tulabako nze setaga kutabaganya sirina buzibu na King Saha abunoonya omulimu gw'okutabaganya bwe bali abo tandika munenemu naye oyinza naye nze ne King Saha ayagala otusisinkanye obaani tusisinkanye ku show nga tugenze kunyumirwamu tuyite gy'oyagala tujje tutuule tulye ku mmere tunyumirwemu ng'abooluganda tujje basajja twesikemu mu njala ate nze okusinkana nsobola n'omukuba keesi wajja wano kati ne bw'oŋŋamba gw'omusanga mubuuze nti yaninako obuzibu bw'agamba talina ng'omubuuza lwaki ampaayiriza kubanga nabagamba bwe babanga bye boogera birina omulamwa baleete obujulizi gwe mu kooti kasitoma lusonga muntu n'ogamba nti oyo omulimu gw'okukakasa by'oyogera teguliko oyo gw'osonzeemu guli ku ggwe okitegedde you have the burden of proof amavivi gansiiwa n'amalavayo n'aleeta obujulizi bwe butyo butono obukwenkana eddagala nga nina obuzibu obanga mulumba obanga ngenda kufukamira mwetondere ne bw'abanga talina taddamu kumpayirizako nno na linnya lyange kubanga ate yennyini mukwano gwange amanyidde ddala nze yamanyi obujulizi bw'okuba nti sirina ki buzibu abalala mu abatamanyi musobola okundaba nga emwagala naye ye mukwano gwange ndya naye ekyennyanja nenywa naye ebyokunywa amanyi nti yamanyi kati ekyo kyokka naye nze personally tewali buzibu abagezaako busawo mu bujjeewo bwe biba bya music endongo tugyekube awo tukayana paka ku makya tekiriko nankayana n'ebino byokayana mbo kimbo nze ne Saha tewali ayagala okutabaganya sooka weetabaganya omutima Agopi tugambe nti video gye wakola recent wano wava n'ogamba nti bannaye ebihappeninga bingi ku Saha kyonna ekimutuukako sinze weevaayo ne weekubira omulanga anti nina okukirangirira kubanga waali yavaayo n'akuba omulanga n'agamba ekituuka ku palaso waliwo ne babuloga awo kino kyekyani kino kirumbuye kino ekyamayoga kyavayo Saha yekume palaso yekume kyogamba
mubalabe balina nze siri mulabewe oli muganda wange nkyogera bannange guno omumwa gwange tewali ankase ne mu bantu balina nabe fitina nze nsinga okubeera visible ayina abantu babalala obutakanya bubaawa ayina agamba ayina obuzibu bwe ne kasolo baba yali biti ebyekivulu ate ne besanga mu kivulu ekivulu ebivulu kati obuzibu gye twabufunire kiganga izi gyagamba eyo yonna abantu abamu abo gye batwala balinayo amaanyi oli muganda wange bajja mukolerako efujjo era alowooze nze kivula abantu basawo embeera etakola ki baagala ennyumba emu yeetema embunze tuyike nedda ssebo ebya music tujja kwekuba endongo naye njagala okiriyaringa nti nze sirina buzibu kyonna ekibaawo sinze omuntu ayinza okulabaawo n'agaakankose kano akaseera nga balinamu enkayana yange naye ya mukwano gwange naye ninayo abamu nga ye si mukwano gwe nga ayinza obutamulaba nga nze oba nange ninayo abamu nga sibangako mukwano gwe nga sibangako mukwano gwakyo okategeera nga nga si mukwano gwange gye bali abo bwe batyo nabo naye oli ye ki mukwano gwa mubuuze kati gwe njagala ogenda omubuuze va ku luyimba tulina ne byetwakole twazinamu n'amazina ffenna njagala ogenda omubuuze gwe bw'omusanga mubuuze ekibuuzo kimu nti Palaso mukwano gwo oba si mukwano gwo otegera nze mukulu Dr. Joseph Chameleone n'olamawulire agafulumye nti yateredde abannamawulire embwa ate nga nawe olina nnyo eŋŋombe ey'okuteera abantu embwa tugambe olugono lulimu n'okuteera embwa abantu ebyabajenero kati lwaki oli Dr. Chameleone ono saka free boss wo emabega kawo twalaba bagamba ngo akatambi ka mutabani wammwe abakafuluma wakalaba yali ku social media ne tugamba bwe tunafuna Ibra wakalaba Ibra mutunuze mune Ibra kamera mubuuze katambi wakalaba sikalaba nkole nalaba bagamba mbukafulumye ndenga tokalabangako atambulwe adena de kati gwe atakalabangako tombuuza ani yakalaba yabambuuza tewali yakalaba buli omu awulira biwulire mukamwana yavayo n'akikati njagala yakalaba mumutunuzeemu kamera mukamwana ali omusinkanye mwena temukalabanga nange nkawulireyo nkawulira naye njagala bwe naakafuna njakalaba naye sinakalaba kaca nemyofuna mbadde njagala yakalaba akampeerezeeko nkakasoba yeye ne byemwogera gyekivola mbadde njagala yakalaba tewali yakalaba wakalaba ono wakalaba batugamba omukulu wakalaba njagala oyogere ekyo walaba nga ki tunuza mwone yakalaba yabatubulira labane yakala muntu nze kamera balabe yakalaba labane yakala kyobutonzi tulina bye tutondawo nga bipya tekibangawo ne tutonda kati omutonzi bw'ateekawo ekintu nti onayiiza ennyonyi idea eba evudde mu mutwe gwe guba mulimu yadde akitadde kiyambe eggwanga likinyumirwe likikozese ng'eyayiiya essimu ti ffenna tugikozesa etunyumira naye amagezi gaago okuyiiya essimu gamuwa obwannannyini bw'okuba nti ye yayiiya ki essimu kati eryo etteeka mu Uganda naffe tulina abaana abayiiya ebintu ebipya ne mu musiki si wokkawoka naye nze jagokerya music gwe ntegeera nga bw'omala okuyiiya obwannannyini bwani nga teri kiraga copyright enkadde ebadde tekuprotectinga bulungi tubadde ne digital copyright infringement nga music waffe ayita nnyo ku kitimba okwo nga company zirina okuregulatinga n'okwenforcinga ebintu ebyo nga URSB teziri na enforcement emala digitale kubikola nga neteeka teriri kiwagira bulungi tubadde ne company enkadde UPRS privately owned by musicians naye nga ate teri musician abadde alinayo mukono nga yeyo yokka yeri mandated okukuŋŋaanya n'okusaasaanya ssente ze bayita royalty collections
ensi zonna zizisasula ne mu Uganda tuzisasula era ne bwe banga ffe Abannayuganda batukotogedde tebadde tebazituwa ennyimba z'amapiano zonna zetuzanye njagala obbategeeza nti aba South Africa ssente zaabwe bazifunye kubanga bo system zaabwe ne wano weziri zikola kati naffe mu kwekubira omulanga system eyo UPRS neeterezebwa yeyo management system byonna bifuuse clear UPRS kati bataddewo system bagita palo omuyimbi asobola gidownloadinga nebeera ku ssimu ye direct free and fair osobola okulaba oluyimba libadde bakubira ssimu ne bagamba oluyimba kyerukola e Masaka naye nga tolaba kiva Masaka ng'olina kulinda shenaava e Masaka olyoka ogenda ofune mu luyimba naye ng'ate Masaka bafaani bo balunyumirwa bali radio duwagira baluzannya naye ng'omuyimbi terulina yerumukomerawo system eno kati ekulagira ddala direct oluyimba lwo nti bakaluzannya kati lukoze ssente bwe ziti era ogenda kola bwoti system eno esobola okumonitoringa n'egamba Palaso ono bw'aba akoze ssente bwe ziti okumala omwaka bwe tumuwolayo ssente bwe ziti ne bwe tutamunoonya mubanja tugenda zifunira wano wennyini mweno system Palaso bw'aba abadde azaagala ng'omulimu gwonna omulimu gwe guba nga gukola ssente bw'ogenda mu bbanka n'obaga ndi mukozi nina omulimu n'olaga enfunayo basobola ogisinzirirako okumanya ssente ze basobola okuwola ezitafuule mulabe waabwe so omuyimbi adde talina ekyo system eno ekirala kyerina gavumenti system egiraba egenda gijjako omusolo oba twagala oba tetukola ki naye omusolo ogwo bwe guba gutugiddwako ne gusaasaanyizibwa bulungi gugenda yamba eggwanga okitegeera ate mu kuyamba omusolo ogwo gutugibwako omwaka bwe guggwako omulimu gw'omuyimbi gwali gwajaajamizibwa nnyo olw'ensonga omuntu mu ggwanga amakulu ge bagalabira ku musolo gwenkana ki gwaleeta kati omuyimbi bagenda kerenkya bagamba ebintu ebirese omusolo mu ggwanga naffe batusome nti twaleeta omusolo so ate omuyimbi omusolo gwe bwaguleeta omwaka bwe guggwako naye asobola filinga tax returns naye naddizibwayo ku musolo okusinziira ku buvunaanyizibwa obungi bw'alina okitegeera ate omusolo ogwo bwe bagutuggyako mu biseera byaffe eby'omu maaso abayimbi bannaffe bangi baafa baana baabwe tebakyasoma naye kati tusobola okufuna insurance tusobola okufuna life insurance tusobola okufuna social security kubanga gavumenti egenda kuba egijja ku musolo erituyamba mu biseera byaffe ebyaki eby'omu maaso UPRS bulijjo ebadde esolooza busolooza yo tefaayo esolooza busolooza neemala neesaasaanya busaasaanya ajja gwewa atazze tyamanyi kati saawa eno balese technology gwe bayita nyange ali installed everywhere tuli bulungi amina tutandike ku kiri wano ku federation olwaleero kite tuliko omuntu ali eyo kyalina okumanya omuntu ali eyo kyalina okumanya leero tuzze okumanya engeri bulijjo abantu beebuuza binaakola tebiikole kuba tulwanya ebbanga ddene okutuuka wano so tuzze okulaba gye bayita CMS oba copyright management system nga tugenda okuyiga engeri gye kigenda okukolamu nti tumaze okusayininga etteeka liri practical kati tteeka neryenforcingiddwa litya twakikola kuganyulwamu tuzimbidde tutya awamu tulabe nga music tumwenyumirizamu tumufunamu kubanga for example inosoka notegera ekigambo copyright management system copyright kyeki copyright lyetteeka erikuwa obwannannyini kuba ffenna mu nsi twatwala ku kitone kya Mukama Katonda ekyobutonzi tulina bye tutondawo nga bipya tekibangawo ne tutonda kati omutonzi bw'ateekawo ekintu nti ono ayiyiza ennyonyi idea eba evudde mu mutwe gwe guba mulimu yadde akitadde kiyambe eggwanga likinyumirwe likikozese ng'eyayiiya essimu nti ffenna tugikozesa etunyumira naye amagezi gaago okuyiiya essimu gamuwa obwannannyini bw'okuba nti ye yayiiya ki essimu kati eryetteeka mu Uganda naffe tulina abaana abayiiya ebintu ebipya ne mu music si wokkawoka nayinza jagokerya music gwe ntegera nga bw'omala okuyiiya obwannannyini bwani nga teri kiraga copyright enkadde ebadde tekuprotectinga bulungi tubadde ne digital copyright infringement nga music waffe ayita nnyo ku kitimba okwo nga company zirina okuregulatinga n'okwenforcinga ebintu ebyo nga URSB teziri na enforcement emala digitale kubikola nga neteeka teriri kiwagira bulungi tubadde ne company enkadde UPRS privately owned by musicians naye nga ate teri musician abadde ayinayo mukono nga yeyo yokka yeri mandated okukuŋŋaanya n'okusaasaanya ssente ze bayita royalty collections ensi zonna zizisasula
ne mu Uganda tuzisasula era ne bwe nga ffe Abannayuganda batukotogedde tebadde tebazituwa ennyimba z'amapiano zonna ze tuzannya enjagala obbategeeza nti aba South Africa ssente zaabwe bazifunye kubanga bo system zaabwe ne wano we ziri zikola kati naffe mu kwekubira omulanga system eyo UPRS neetereezebwa yeyo management system byonna bifuuse clear UPRS kati bataddewo system bagita palo omuyimbi asobola gidownloadinga nebeera ku ssimu ye direct free and fair osobola okulaba oluyimba libadde bakubira ssimu ne bagamba oluyimba kye lukola e Masaka naye nga tolaba kiva Masaka ng'olina kulinda she naava e Masaka olyoka ogenda ofune mu luyimba naye ng'ate Masaka bafaani bo balunyumirwa bali radio duwagira baluzannya naye ng'omuyimbi terulinayo lumukomerawo system eno kati ekulagira ddala direct oluyimba lwo nti baakaluzannya kati lukoze ssente bwe ziti era ogenda kola bwoti system eno esobola okumonitoringa n'egamba Palaso ono bw'aba akoze ssente bwe ziti okumala omwaka bwe tumuwolayo ssente bwe ziti ne bwe tutamunoonya mubanja tugenda zifunira wano wennyini mu eno system Palaso bw'aba abadde azaagala ng'omulimu gwonna omulimu gwe guba nga gukola ssente bw'ogenda mu banka n'obagaa ndi mukozi nina omulimu n'olaga enfunayo basobola ogisinzirirako okumanya ssente ze basobola okuwola ezitaafufuule mulabe waabwe so omuyimbi adde talina ekyo system eno ekirala kyerina gavumenti system egiraba egenda gijjako omusolo oba twagala oba tetukola ki naye omusolo ogwo bwe guba gutugiddwako ne gusaasaanyizibwa bulungi gugenda yamba eggwanga okitegeera ate mu kuyamba omusolo ogwo gutugibwako omwaka bwe guggwako omulimu gw'omuyimbi gwali gwajaajamizibwa nnyo olw'ensonga omuntu mu ggwanga amakulu ge bagalabira ku musolo gwenkana ki gwaleeta kati omuyimbi bagenda kerenkya bagamba ebintu ebirese omusolo mu ggwanga naffe batusome nti twaleeta omusolo so ate omuyimbi omusolo gwe bwaguleeta omwaka bwe guggwako naye asobola filinga tax returns naye naddizibwayo ku musolo okusinziira ku buvunaanyizibwa obungi bw'alina okitegera ate omusolo ogwo bwe bagutuggyako mu biseera byaffe eby'omu maaso abayimbi bannaffe bangi baafa baana baabwe tebakyasoma naye kati tusobola okufuna insurance tusobola okufuna life insurance tusobola okufuna social security kubanga gavumenti egenda kuba ejijja ku musolo erituyamba mu biseera byaffe ebyaki eby'omu maaso UPRS bulijjo ebadde esolooza busolooza yo tefaayo esolooza busolooza n'emala n'esaasaanya busaasaanya ajja gwewa atazze tyamanyi kati saawa eno balese technology gwe bayita Nyange ali installed everywhere UPRS egenda solooza ng'ebitabo byayo biraga nti tusooloozezza ssente bwe ziti okusinziira ku plays bwe ziti era omuyimbi bw'ati agwanidde ofuna royalty rights ze za ssente bwe ziti kusinziira ku ssente bwe ziti system eno egenda yamba abayimbi olw'ensonga enkaayana zibadde nnyingi ani nannyini luyimba ani nannyini luyimba ono nannyini luyimba ono si nannyini luyimba naye kati oluyimba lwennyini nnyini waliwo gye bayita split sheet mugenda mmanya kuba oluyimba toyinza ddukola bw'omu abamu bulijjo bakuwandiikira oluyimba n'oluyimba ku stage ng'olowooza lulu abamu bulijjo wawandiikira omuntu oluyimba n'olumuguza ne mukola endagaano ng'olowooza lukyali lulu abamu bingi ebiri awo kati system eno egenda clearinga ani nannyini luyimba URSB mugyekozese kubanga mandatorily egenda okuregulatinga system eno music alinga bonoolaba ettaka it's an asset it's a property it's intellectual property afudde music intellectual property nti omuyimbi music wo bw'aba akola ssente tokyalina twala kyapa kyo mu banka kuteekayo kyapa music kyapa bwannannyini so ne bafaani baffe bulijjo batwagala batuwagidde music bamuzannye naye abantu abafunye ssente balala for example online abantu ababenefitinga balala babenefitinga nenannyini kintu takola ki tabenefitinga so nga asobola okubaawo entegeeragana buli omu n'abenefitinga kati eno system etuyambye nti URSB egenda ku enforcinga digitally buli omu abe nga afuna share split of revenue okusalamu ekirimi katono nnyo bw'okomye ku nsonga ya UPRS tugambye nti balina milioni 2.16 zibasolozeza okuwedde bagenda ziwa abayimbi ab'enjawulo kweno gundi kwoli wafune ku ssente zino kuba batandise zigaba ezo milioni 2.16 nze mbadde nsaba bazikuŋŋaanye basooke bakwate baganda bafa abali obubi ennyenyenye ezo zo tebasooka ziwa abayimbi nze nteesa bazikuŋŋaanye bakwate baganda bafa ono ali mu ddwaliro ono ali bubi ono yeetaaga ki bazidonatinge babayambe kuba tetumanyi ngeri gye bazisoloozamu tebaalina sisitimu eno mpya
tebalina oba baziteeke mu system oba zikole zitya tebazidistributinga nazidistributinga kuba zigenda kuddamu zivoola abayimbi. Omuyimbi asobola okuba n'oluyimba ne lukuba 100 million times in a year ne bamuwa emitwalo 4. Kulwaki? Kubanga nabo tebalina system ya nyanga eno gye tulese badde monitoringa, tebalina ya distribution. Tosobola bba n'ennya nnyo naye kati ekimala kimala. Last time bakuwayo mmeka? Nze sente zaabwe ze babadde bagaba mu system enkadde nga transport gwenkezesa okugenda ozinona zisinga obungi kati nga sikyazinona okitegedde nga sikyazinona nga transport kiringa bonoogamba mbu Bill Gates atambula alabye $10 azironde obudde bwagenda okuweta nga alonda 10 bugenda mufiiriza akakadde kati obudde bwemmala ebiseera biri nga ngenda ku UPRS nga transport mwonona naye kati ekirungi kati kweno system newaka nzifunirayo so sisobola zinsi zibadde bagaba kyovola n'ebyo miliyoni zaabwe 2 bwe banaazigabanyiza abayimbi ogenda mmaliriza ng'olabye babadde baweerezayo noono kyaliwo ate nga ye ne music we takyazanya. Kyaliwo ono yatandika okuyimba ono yali tayimba yani ono gwe mwasudi yange nnyo naye UPRS badde emuwa naye kati oyo music wazanyawo. Kati Uncle P nga tugendeko ku kintu kya emabega kawo emabega kawo King Saha bamuyitako embuga nga kati